Omulabirizi wa Central Uganda Conference mu kanisa y'Abadvent Samuel Kajoba atabukidde abakkiriza abakuze mu myaka abakyeyisa mu ngeri y'ekito bagamba nti bano bakoze kinene okuswaza ekkanisa n'okuzingamya enkulaakulana. Mwogerenga ng'abakulu temwogeranga ng'abato. Mulowoozenga ng'abantu abakulu namukuteeza kwammwe ng'abantu abakulu so si ng'abato. Mukolenga byonna bye mukola mu kifaananyi kye muyisa nga muyisanga abantu abakulu. Obubaka buno abutisse omusumba Waswa Joshua akulira eby'omwoyo n'enkulaakulana mu kkanisa y'Abadvent mu Central Uganda Conference ng'ono yakulembeddemu omukolo gw'okuteekateeka ekkanisa y'Abe Banda esangibwa mu ggombolola y'e Mende mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ng'awa ekyokulabirako ekya Pawulo ng'annyonnyola ku buto bwe nga n'abakulembeze mu kkanisa bangi bakola eby'ekito olwo ekkanisa n'erema okukula olw'entalo ezifumbekeddemu. Muntegereyo ekintu kikulu mukole ebintu emukola ng'abantu abakulu. Tulabako amakanisa mangi agalabikanga okukula kwabwe nga kugenda kusereba ng'abantu babeera mu nnyombo ne babeera mu kyakiboodi babeera mu kuyomba. Atabukidde abateekateeka ekkanisa nga balowooleza mu bizimbe nti kikyamu kuba ekkanisa erina okuteekebwateekebwa ng'essira liteekeddwa ku bantu. Ekkanisa n'ey'e Banda bw'ebanga eteekebwateekebwa okukula si kuteekawo tenti, si kulya mmere nnungi, si kukola ki. Ekkanisa bwe tuba tugiteekateeka tetuteekateeka kizimbe, tetuteekateeka ttaka kwetudde, tuteekateeka bantu. Ye omusumba Sserunjogi Crispus agamba nti ensangi zino abantu abamu abakuze mu myaka bakola ebyewuunyisa ate nga biswaza ate ekitaweesa akuze kitiibwa. Oyinza okusanga omuntu mukulu n'akaabanga ente n'ogamba ente erituddawo gye mutankamidde mu mata. Omusumba Sserunjogi asoyezza abakkiriza ebibuuzo ebyekuusa ku misingi ekkanisa kweyimiridde era nga baanukudde bwe bati ng'oluvannyuma ayanjudde olukiiko olugenda okukulembera ekkanisa eno n'olukiiko lw'abakadde okuli ne munnamawulire Kayanja Amoni. Oba ettabi lino ery'e Banda eribadde lireebwa Namusera sebo lifuuke ekkanisa emanyiddwa mu nsi yonna. Abamu ku baweereddwa obukulembeze beeyamye okuweereza Mukama n'okukakasa nti ekitiibwa tekiyimusibwa ng'omusumba Gerard Lale Lubega atwala Seventh Day Adventist Church e Wakiso nga y'atwala ekkanisa zonna aliko entanda gy'abasibiridde. Kyenjala okusibirira ekkanisa eno kwe kunyweza ekigambo kya Katonda. Abantu bangi bakutte Bayibuli bayimirira ku bituuti ne beeyita bategeera Katonda ne beeyita abawulizi b'enjiri abasumba naye nga balimba nga tebamanyi Bayibuli. Naye Abe Banda nsaba munyweze ekigambo kya Katonda kireke kubanga kiyuuga. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.